Khalifa Ahmed Mukasa, Hajati Sharifa Nabitalo ne Fahad Matofu nga demanding dividends in Mrs. and Miss Muzaata Hijja and Umrah office. Tunyonyole ene baluwa yachi ate ichibyo yagateeka family lamu mateeka. Nja bateeka mu mateeka bakati munefa abayivu mateeka ge gatuyamba ffe tumanyi ntalo kaze tosubira mu kibulo okugerera enkwereza ebigambo Mwarabu z'ebigambo tukozesa mutwe na kuwandiika kakati ebbaluwa eno baloyansi bange bawandiikidde abantu bano nga Seeka Yasin Kiwewa yali waggulu wano eno ne Khalifa then Hajja Sharif abeera ssenga wa Anwar Fahad Matovu abeera Anwar ye mutabani wo Anwar Sessa this minor ndoza Lebanon representing the minor child kati basheku bali bagaba ebintu bya Sheikh omugenzi abaana babawa emigabo mu kino ekibiina eno yali bizinesi ya Sheikh era ndoza olaba erinnya Muzaata nibalikyusa kati balitana ba Muzaata basobole mubagamba nti tukyuse erinnya nti mama Anwar wali bazze okutukwata takwata muntu tube bangi ne balijja mu Muzaata Hijja and Umrah office ne baba Muzaata ne wadde baneebuzaabuza tebajja kumpona bakyusa erinnya ne balijja mu Muzaata ne bayitika mu ba Muzaata neera nga womanyi bateesa nti bangi ate nibambulira ate ebifo erimu Onamba inside the man. Yes. Kakati minnanga abaana okuva Sheikh yafa teri mwana yali ate nga ekibiina kikola bagambe nti guno omulundi bonna baatuta abantu baabwe ne Seeka Yasin atwala mukazi we naye teri anyega yadde nti nnekakana akasente kagende kayambe ku baana kati nze kyalina omwana akyasoma naye tibampa kasente kati bakaleete kubanga nabo twabalekera bisi osuubiranga kenkana kyakasente niwekaba katono nagulamu ekkalaamu niwekaba katono kubanga sigamba nti sirina busobozi ne is entitled. Yes. So this is to demand that he pay our client dividends to his mother account number no diteekawo sente meka z'osuubira zonna ezinabazivuddeyo kati no tukolera lwa mutabani weka oba bonna abaana ba Muzaata nze ndi omuntu arepresentinga abaana abo maama waabwe nabo bennyini kati nze mpandiikise ku lwa mwana wange era nasabye school fees bazege kwene enaaba the 10%. Yes. Kati nze simanyi oba ye bugiri tajja yezizi tomutuuzaako ne mugambo waayise kitya kale simuwuliza nnyo singawuliza baana babaana gye mikwano gyange neyenga omukyala kati abaana bagamba bati teri kasente tebawuliza naye nga before Sheikh is dead sente zaali zidde ekolera ddala twawangala tuli bulungi nyo songa mugazi y'emmotoka ez'amalayo kanyamala kyogolinze nova ku mutima mwanange woolekese eno kukyuka so kino kiri mu kooti already so is it too much for Sheikh wakimuleka nawe ate nawumula kyanga omwana we simusani nkwakule woofa abaana bo ne basigala nga tebali bulungi toyinza wuvuma kikola tuba twagala nnyo Allah n'atutta nga banaffe tumaze obbagusa naye omunnanga ate toyinza kumanya toyinza kusanyuka kati nze neefiira wano siyinza kutereerayo ng'omwana wange tali bulungi kale nze kyenkubiriza abantu abo babeere n'ekisa bateri abagaana kukola ne bakola obuvunaanyizibwa kakati nga we tukoze n'abaana katubaweeko omugabo gwabwe fena tufunire wamu teri ajja bayingira bayina kati nze tonsubira nti bamirimu gyange was a share signature on any of her account which account is ekibiina he was so who stood in his place